kama feesu yayogera mu Lukesula 6 olunyiri olwana 5 nti ebintu ebibi ababi babijja mu nterekero lyabwe bbi gwe mutima gwabwe, n'ebintu ebirungi abalungi babijja mu nterekero lyabwe ddungi era gwe mutima. Kati omubi takwewunyisanga ng'ayogeddeyo ekigambo ekibi kubanga ekyo kyalina mu mutima. Luka 6:5 Mukama Feeso afundikira agamba nti kubanga ekyo ekijjula mu mutima akamwa kye koogera. What fills in a man's heart, the mouth speaks. So saagala otye, saagala okankane, saagala odduke, saagala oleke okolesebwako, saagala olemererwe okukola Mukama kye yakutonda okukola. Ffenna tukoze nga twesiga Katonda. Abalala nga beesiga byonna bye beesiga era nga bamanyi tuli bangu bakusiimuulawo. Naye waliwo omusajja Katonda